Jako Akawuwo. Abaye waki empale zintuuka wanyumye dda daddi kyekyo. Abagoberezi b'omusumbayiga ku kanisa ya Revival Christian Church ekawaala bavudde mu mbeera ne batandika okukasuka obucupa ku kituuti nga bano babadde bagezaako okuwakanya okwebaza okubadde kukoleddwa mugoberezi munnaabwe. Ebbuba teribakwata. Don't be jealous. No, why are you jealous? Why are you booing? Kino kiddiridde omu ku bakyala aludde ng'asabira mu kkanisa y'omusumbayiga okuvaayo ne yeebazanga ekkanisa eno bw'emukoledde ku bizibu bye byonna by'alina, ng'era okwebaza abadde asitudde muwala we amuwa omusumbayiga amuwase oba si kyo mutabani we Andrew Jengo. Pastor n'ansabira. And Pastor prayed for me. N'ampa ennaku 5. And Pastor gave me 5 days. 5 ezo tezaawera na kuwera. Before even the 5 days got over, I got my healing in 3 days. Give it a mighty hand clap. Esinza okujja abagoberezi mu mbeera y'engeri omuwala ono gy'abadde yeemolamu mu maaso g'omusumbayiga ne Andrew Jengo nga nnyina abasabye okumuwasa. Ekirabo kye nnina obbawa abasumba bange bano. The gift I'm supposed to give to my pastors. Ne Pastor Jengo. Nenga ekirabo kye nnina obbawa. Njagala nfuuke bakoddomi bange. Fuuke nazaala tubeere omuntu omu kubanga bukyanganyija wano embeera yakyuka, ndi bulungi, ennyumba nnina, emmotoka nnina. Ono bw'abuuziddwa ani gw'ayagala ku basumba ababiri awase muwala we, abasabye beesalirewo kubanga abadde abaleetedde musheeshe. Naye omukazi gw'otuleetedde katulabega ajjeko galubindi. Let her remove the shades and we see. Pastor. Ajjeko galubindi. Pastor. Wanki? Namuzaala mbanyankole Pastor. Wamuzaala mbanyankole? Ye Pastor. Ye first born wange. Sister. Pastor n'owakwata Pastor Jengo semyekoze naye si alina abakazi be balina omwekwanira alina obbeekwanira. So si be balina omwekwanira. Oyo omukazi alaga okuba oyo omusage kubanga emisaga gye gyekwanira abasajja. Wanki? Sumba batunoonyera kyaki bala basindike niye morora bagambe ngu kyaki yaffe ebeeramu bamalaaya. Lwaki batunoonyera kyaki batumalako emirembe? Ekyo ekibasindika kiveewo. Omupya twagala kutuuka n'omwaka omupya omulungi ne batuleetera bimalaaya. Ekyongedde okujja abagoberezi mu mbeera batuuka okwagala okwambalira omuwala ne nnyina. Omusumbayiga kwe kubuuza omuwala ono ku bombi ani gw'ayagala amuwase, n'ategeeza nga bombi bw'abeetaaga era wano ku katuuti baddusizaawo mudduse. Oyagala ani ku ffe ffenna? Kunze ne Jengo. Mwena mbagala Pastor. Onatono nedda olunaku. Naye ngera Jengo ate yeefudde atunula mu Bayibuli. Pastor Jengo oli ku lunyiriri namba mekaawo. Oyo omukazi baguza sonyo nga yamuguza atolonera lunaku. Embwa ezo baguza bagule. Lwaki batumanyiira? Baguza bagule ezo mbwa. Aha. Pastor Iga. Wanki? Wansabira nenzaala omwana omulungi. Taata wa mwagala nnyo. Eyo figa ya Pastor Jengo tenoonya baby. Eyo tenoonya teginoonyeza. Okakasa. Are you sure? Lwaki batuswaza Pastor omukyala neiba wange annonye nangamba jangu olabe Pastor wo tubona abonedde mu n'emyaka emeka ne bagamba oyina siriimu naye weetuli lwaki batuswaza. Eyo figa enoonya. Abagoberezi basigadde bawera nga basaba omusumbayiga onaamubawe bamwekolereko. Bamunoonyeza. Naawe okuze naye tonoonya. Nze nkuze. Saba tonoonya. Tulage. Wansabira nenzaala omwana omuwala. And you? Asooke yeevume nnyina yamunaaza bbuza n'amajaani. Atugyeko ebisiraani bye. Wano tujja kunoonya mirembe gyaffe. Oyo wase nnyo nga baseetinze mu seetinge. N'ebyo byagamba eriiso bya kiwaani. Musumba weebeerere
twakola okuswazibwa kyaki yaffe atwale ebisirani bewasenyo nga gyabijje oyo musetinga tali ku oligino Pastor bemoolera ku gavana si wano gy'abaalaga oli taata waffe nzole muyita taata abanswazizza abali ewaka baganda bange banaalaba batya agende ku gavana ate pasita tanoonya ayina emyaka gye oyo alwanalwana dde entalo yenna yakulubuka yeemoola agende ku gavana ano tebeemoolerawo Musumba wanji Bayibuli eyogera mu ngero 18:22 omukazi wa omusajja alaba omukyala okwasaganja amaaso ga Katonda. Musumba Andrew Jengo yalina okwerabira omukyala nawe omusumba olina okwerabira owuwo tetwagala bimpemepeme mu kyaki byakutuswaza musumba ebyo byonoona erinnya lyo tetubyagala abazadde batandise otuswaza. Ligani Ntale yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Tuli banyiivu ate mulungi bagende beetunda oba baagala kwetunda tetwagala byakutuswaliza kyaki musumba tukwagala Ntujengo tungagala kibatuswaza tuli banyiivu kamera sigitya musumba endako kikusibisizza wano byali bizibu byambiza ezo lindako Jamila ofunye mama wa kanisa. You've got the mother of the church. Ofunye mama wa kanisa. oyo simwagala musazaamu n'okumuwa obutwambu muwa musumba owali osibiddwa olwambiza ezo